kirungi nnyo okuba n'omubaka wa paaliyamenti nga alowooza nnyo ku bantu b'akiikirira. Hon Lutamaguzi wuuyo ndowooza mwewuliryeko ebintu engeri gy'ayambamu abantu be ennakaseke na byonna byazze abakolera. Badde nkyagamba nti abantu aba police barracks y'ensambya sipiika nakuwandiikidde nsalaako akakadde kamu ku musaala gwange bafune yakawaabwe. Kikwasa ensonyi okulaba nti poliisi ekuuma eggwanga, ekuuma n'ababaka ba paalamenti, ekuuma ne sipiika n'abalala bonna nti bali mu nzikiza emyezi 3. So nawandiise ebbaluwa right noble speaker, sinze asinga obugagga mu paalamenti nange ndi bubiri era nina amabanja mangi, era nawandiise ne police barracks ya Kiralo police station nayo osaleko akakadde kamu. Babadde bagenda kuwamba emmundu awo mu police barracks y'ensambya mu wiiki eno ewedde. Kubanga tetusobola kubeerawo ng'ababaka ng'eggwanga nga batukuuma bali mu nzikiza. So ekyo nakikoze, mbadde nsaba abo abapoliisi balowoozebweko. Era njagala kusooka okukubira omulanga abantu b'Ekikubampanga ne Kaloke, essente zammwe eza bbowa ze mwansaba ku lunaku zigenda kujja ku lunaku lw'Essande, ngenda ziwa Mwami Nanjwenge awamu n'ab'Ennyanja. Ebigoma byammwe bye mwansaba nabyo bigenda kutuuka ku lunaku lw'Essande. We zinaawerera ssaawa 6 ab'Ekikubampanga n'ab'Ekaloke sente zammwe buli kyalo eza bbowa zijja kuba zituuse, n'ab'Ennyanja awo mugende mufune ebigoma byammwe bigenda kuba bise. Ab'ebbowa y'Ekalege ne ye Namasujju sente zammwe zigenda kujja ku lunaku lw'okusatu luno olujja ezikigirako. Era ssebo mukama wange njagala okukubira omulangira ekitongole kya UNRA, vice chairman waffe Mwami Mavuma nzijukiza nti n'ekkubo lya Nakatanda kira Kikubampanga erigwa wali Namayumba nalyo liri bubi nnyo, era nalyo aba UNRA mwe mulina okubanga mulikolako. So njagala okwongerera okukwira abantu baffe omulanga mwenna mu ggwanga okusinziira ku program gye ndaba etambula nti ebyobufuzi weebiri naye mukole. Wakati mu kukola tujja kuba tukyusa eggwanga lyaffe. Kati kyensembyayo njagala kusaba Oweekitiibwa Pulezidenti nti abasomesa kino nkyakiremeddeko nnyo, abasomesa ba private bafiibweko, abasomesa mu masomero ga private, kuba kati bakutte omwezi ndowooza kugenda kuyingira gwa 6 nga tebalinaawo ke bafuna. Nsaba nti bwe kiba aba UNATU mukyaliyo ekitongole ekyo muffe ku basomesa. Kituluma nnyo nti nze ng'atuula kakiiko ka finance aka parliament nti ne ssente z'NSSF ze tubadde tusuubira nti abantu nga bano abamu ababadde batayambiddwako gavumenti tibagenda kuzakisesinga, naye okusinziira ku bbaluwa gye twafunye esembayo wa pulezidenti atuwoninga nti tewaliiwo ssente tubiveeko. N'olwekyo kinnuma nnyo abasomesa okulaba nti abasinga abamu batandise okubagoba mu mayumba gaabwe, abalala batandise kuddayo eyo okukola buli mulimu obuli odd, abalala balina abaana ab'okuliisa n'okulabirira famire nga ffenna abalala we tuli. So nsaba abakulu ekikwatako mu gavumenti bakabananga aba parliament, right honorable speaker, ffenna tuli kye tuli mu bifo ebyo lw'abasomesa. N'olwaleero ne bwe tunaakipinga gye bayita deaf ears ne twefuula abatafaayo, abasomesa they deserve better. Abasomesa they deserve better. Kyekimu n'ababoda, era nyongera okusaba pulezidenti ababodaboda ndaba babakwata nnyo ennaku zino piki zaabwe ne babawamba okugijjayo bakusaba $215. Bano abaana babadde tebakola ate era eziri official sente ze babasaba oba eza kintu kidogo. Bw'okwata piki okugijjayo bakusaba $20 oba $15. Abaana mwabagaana okukola okuweeka abantu. Abasinga piki ezo tubagamba bazifunira ku loans nga tebaagala kubba, ne basalawo nabo bakole ng'abantu abalala naffe bwe tukola. Ffenna tuli mu lockdown, kati gwe bw'okeera enkya n'ogamba buli piki ya mwana tugikwate. Nakwatiddwa enyiike nabadde nva mu komiti yaffe eno nga tuva ku BNSSF. Nensanga ng'omwana bamusiseeko piki ne mbuuza afande lwaki omukutte omwana. N'atandika okwekwasa mbu wano talina bigatto biwanvu, twagamba buli avuga bodaboda alina okuba n'ebigatto ebiwanvu. Naye ekyo ababodaboda baali bakiteekawo emabegako. Nga ndaba bakwata abambala sapatu kasobeera nga tuyambadde nga tetuganye n'ebino ebiro bye tulimu bya nnaku. Bino ebiro si byakwejja, buli omu alina okulaba ng'awembejjamu n'okulaba nga tuyita mu mbeera. Nakubuulyako mukunja tinange ng'omubaka palamenti nalina bubizinesi bwange butaano bwonna ne bufa e Kampala, era bwonsanga njogera nze kamba siyimba mba ngamba enze eno ng'ekalubi. Naye olaba nze omubaka wa palamenti nfuna ebiro eby'okukaaba
naye abaana abo so nkisaba ekibwa pulezidenti abaana baleke baddeyo bakole, abasaluuni baguleyo baddeyo bakole, abakeedi baleke baguleyo baddeyo bakole, n'amasinzizo tugagulewo. naye waliwo kyotatereezeza ogambye babatwalako emitwalo 2 ku 17 gavumenti kubanga ne pulezidenti alina okitegeera bulungi ne sipiika ogambye awuliriza puroguramu gavumenti yebajjako sente ezo kintu kidogo si kintu kidogo mbu abakulira poliisi bawa etteeka mumugende mu kitundu kino leero zonna muzikwate mubajjeko sente bwezine bwe singa kiba kintu kidogo zalibadde teziri official wali zisasula. This is official. Mitwalo 15 2 ku poliisi ezo sente zigenda wani ati zigenda w'abakulu abafuga eggwanga lino zaabwe okwejalabya naye baali badde balowooza ku bulamu bw'abaana bano. Abaana bano abasinga batunda obubanja bwabwe, abalala babufunayo ku kibanja mpola. Walabye n'omu eyeekumyeko omuliro. The other day nabadde ejjinja eyo nga ngenze waliwo mukwano gwange omuwarabu ayagala kuteeka ekisaawe ekisinga obunene mu Uganda kiriko ne wooteri ekisaawe ky'omupiira naye ayagala kiteeka alongde nayo nesanzeeyo abavubi beeyo bonna bakaaba abali ku nnyanja Lake Victoria abali ku mugga nayo bonna babagambye buli muvubi alina kusooka sasula $6,000,000 nti ate waliwo omukugu gwe bateekawo akola amaato bonna balina kugula ku muntu omu amaato. So bannansi mubawo ekyaganye leero gye nalabye n'omusomesa eyeeyimbyemu omuguwa wenge bagiyita buwenge abadde musomesa nga yanoonyeza 50,000 bwezitiza okugulira abaana b'emmere sente ne zibula ng'ate alina amabanja neyeteekamu omuguwa neyetta. So kati abantu bali ku kisenge wekiba pulezidenti twagala okusaba lowooza ku bannansi teggwanga lino lyaffe ffenna bw'otuuka ku balibira bo bali bubi beeyi ebintu eri wansi nnyo gavumenti ke kaseera okuvaayo etandika okuliyetingawo obutale. Nze naalibadde nsuubira nti zino sente ze tuvaayo okulaba nga baliisa abantu musobola okugendako mu byalo ne mugula amatooke ne mugula kasooli gyali eyo mu byalo abantu bamulima naye wali ku bbeeyi dondolo ne mugula ebijanjaalo kugamba ne tusobola okukola gye bayita balanced economy ng'omulimi ali bulungi omusuubuzi leero n'omutunuulira ku musolo gw'omugereseeko omuyitirivu ennyo kuba abasinga kati tebakyasobola kusustaininga byamaguzi byabwe olw'omusolo omungi ennyo. Nze nsuubira eggwanga lino lyalibadde buli omu alyeyagaliramu singa abakulu abali waggulu eyo basobola okufa ku bantu baffe buli omu n'abanga musanyufu. Era ssebo mukama wange kensembyayo njagala kusaba waliwo omugagga omu yava eno Kampala ng'wagenda envunaano eyo n'ogulayo ettaka era toyagala bakutegeere wajja n'ente ezo mpitirivu nnyo gwe mugagga gwe wava Kampala ndowooza olina ne bulanki y'Namayumba okaabijja nnyo abantu b'envunaanwa ate ente ne zigenda ne zirya emmere ejjogo lyammwe lye mujja nalyo mu byalo bajja kukunoonya abantu oba weekange ng'ente ezo zonna zifudde. Sebo mugagga gwe ajoga abantu b'envunaanwa noota ente ezo n'obatiisatiisa nti olina looya. Omanyi tulina kati challenge nti abantu b'omukyalo bw'omubuulira nti ono alina looya batya nnyo looya. Tukusaba ssebo nga mpita ku radio beat ssebo mugagga gwe omugagga ennyo atayagala kutegeera ente ezo zewoota empitirivu ne zigenda ne zirya emmere y'abantu n'obatiisatiisa nga wooli omunene mu gavumenti n'obatiisatiisa nga woolina balooya ssebo weekomeko. Waliwo akubye wano essimu ku makya n'agamba nti ente za Mukasa zirya emmere yange oba yuuyo agambye nti emmere yange yonna zigimaze balina ejjoogo ppitirivu nnyo kuba ffe tubadde tukyalina challenge y'okusengula abantu baffe ku bibanja. Nkozesezza omukisa gwange ndowooza abantu mu abo mu byalo at least kakati mugenze mutegeera naye bano we bava eno ssebo olw'omusimbi gwe bafunye gwe bataagala bategeere n'ajoola ente empitirivu n'aziiwa eri ziryenga emmere y'abantu mbwayagala kuba discouraginga baveewo. Ssebo ssentebe weero si wano ow'envunaanwa ne osi owa poliisi y'Essemuto mufe ku bantu b'envunaanwa abo abajoogebwa omugagga oyo omu ku balina ssente empitirivu mu Uganda litukimanyi nti si asoose okuba n'ente naye n'abantu babawa ekitiibwa. Ssebo kensembyayo nzikiriza nsooka okwebaza kubawuliriza radio yaffe eno beat mukulu muganga awo mu Busigiri bwe bali kuwuliriza radio beat mukulu Sali ekawuga mukono ngambye otereddewo abantu bonna bali mu kutuuliriza wano mwe bali kutuuliriza mukulu Seruge Semuto mu ab'ebitundu ebirala sera nnyo okubeebazaako nnyo mukasita muwuliriza mukulu Seruwaji Mulule mukulu Serunjoji Mulule mukyala Sebijogo Zirambwa we bali tuuliriza mukyala chairman we Bukatira mukulu Katendo we bali tuuliriza mwami Kirangwe Emifunye we bali tuuliriza chairman Kizito Sebo we bali kutuuliriza
mukulu Kibirige Ekigege webale tuuliriza, mwami Bose Ekibaale, Chairman w'Ettogo webale tuuliriza, mwami Semweze Lukyamu webale tuuliriza, mukyala Namire Ekimuli webale tuuliriza, mukulu Sekirande Butalangu, tulabira ab'Engoma eyo batuuliriza nnyo bonna, ne Greater Luweero yonna eyo wamu n'ab'Ekayunga, mwami Asani Mulungi omu, mukulu Kikomeko Naluvule, mwami Ndulu Emizimbo webale tuuliriza, mukulu Katerege Kasambya, Saalongo Mwenda Busula webale tuuliriza, mukulu Tomusange Ekirinnya webale tuuliriza, mukulu Kasiribwa Ekifunfugu, ne mukulu Kyagaba Enjagala Bwami, ne musomesa Kiggundu Emifunya, ne mwami Mayanja Ekivule Nakaseke, ne mwami Wanga Nakatandagira wamu ne chairman waffe w'Ekasa Ng'ombe, mwami Mutibwasa, mwebale kubanga mutuuliza n'abalala mwenna nja kubatumirako. Omulembe guzze. Mwebaza nnyo kubanga muwuliriza nnyo Radio Beat. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkola enyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigadde nze Roja Maloboozi.